amawulire gano ag'okutya Katonda tulemba okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda obubuulira. Naye ffe Mukama tubuuze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali aboogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Nsaba mukwano gwange otwala omukisa guno okwanirizaako mu program Lesson weekend wano ku 3ABN TV amazima agatajunguluddwa ssaawa zibeera 2 paka ssaawa 3 ez'akawungeezi buli Friday olwo tubeera tuli mu kwaniriza Sabbaato era njagala obeebaza mwenna abali mu kwaniriza Sabbiiti ya Mukama mu kwota yaffe eno namba 2 ey'omwaka 2025 mwezi gwa April. Tugenda maaso n'okugenda munda nga tuyiga Bible kuba Yesu Kristo agamba nti nga mubayigiriza byonna bye nabalagira. Mulaba nze ndi wamu nammwe. So tulina okweyongerayo okuyiga tusobole okweyongera okubeera abanyuvu mu kigambo kye ate ne mukukkiriza. Amannya yonna Saani Matovu Nagomba nga ndiwo okwanjulira programu eno. Tugenda tunulira omusingi ogwa lubereberye, the Genesis Foundation. Kama mpadde omukisa ndi ne musumba wange wano okuva mu district ya Wakiso. Musumba wange Gerard Lubega Lale. District pastor waffe owa Wakiso yonna district. Sebo toyanza nnyo kuba naawe. Songa era mukwano gwange atulaba tulina omukadde w'ekkanisa okuva ku SDA Church Luzira Brooklyn nga ye mukadde Agaba Stewart ate nga dokita. Sebo saba obuuze ku mulabi waffe. Neyanza nnyo olw'omukisa guno ogumpeereddwa. Mukama ffe yeebazibwe. Nsanyuse nnyo nange okubeera ku mpewo za 3ABN nga mpeereza. Mukama ayongere okubawo omukisa nga muwuliriza. Weewaawo. Tuli mugenda maaso n'okufunira lesson namba kwota 2 kwota ey'okubiri oba emyezi gino 3 mwezi ogwa April oba omwezi ogwokuna omwezi ogwokutaano nga Maayi n'omwezi ogw'omukaaga nga June oba gye twandise Ssebaaseka. Kati emyezi egyo 3 tugenda kuba twetegereza era tuli mu kwetegereza kye twandiise ebifaananyi awamu n'obubonero awamu n'emboozi oba ze twandiise engero za Bible ezijjudde amakulu ag'omunda agali ku nsonga ssemasonga ey'obulokozi bwaffe, ensonga ssemasonga mu lutalo lunene, naye nga byonna twetegereza nti Katonda alengera eby'omu maaso ebibaddewo ate awamu n'ebiriwo. Kikyayagala okuyambako otegeera nti mu buli kimu kyonna ekigenda mu maaso he is in control. Yakutte ebintu biri mu mikono gye tebinnaba muddukako nga fe tutera okwogera eyo. Era nga twagala gamba tutya nti okusoma kuno kwe tuli mu kwetegereza kwoten tekugenda kukoma kati. Toyinza kusoma Bible n'ogimalayo. Bible ya mirembe na mirembe. Omulama gwe tuliko ogw'obulokozi oba ogw'obununuzi, the theme of redemption, science of redemption, tugenda musoma emirembe n'emirembe. So nsaba twegatteko kwota eno emyezi gino 3 tubeere ffenna nga tuyiga kimu ku kinnakimu. Kyawandiikibwa ku kyawandiikibwa nga Bible yeyeetaputa etunnyonnyola ebifaananyi bino birina amakulu kyag'omunda eri obulokozi bwaffe. Katugenda kuwaayo okusaba ate oluvannyuma tubeere nga tugenda ku kyokuyiga kyaffe ekyolwaleero, the Genesis Foundation oba omusingi gwa olubereberye oba ogwa lubereberye. Mukadde wange mukadde Stewart, Dr. Stewart, sebo nsaba otuweereyo essaala tubeere nga tuggulawo. Katwebaze. Kitaffe ali mu ggulu twagala okwebaza nnyo olw'omukisa guno gw'otuwadde okwogera ku kigambo kyo. Tusaba Omwoyo Omutukuvu abeere wamu naffe atubikkulire amazima
naffe twongere okutegeera ate n'abo abatuwuliriza Mukama tukusaba Mwoyo Mutukuvu abalungamye nabongere okutegeera ekigambo kyo bwe tusabe nga tuyita mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo. Amina. Amina. Omusumba wange amu ne dokita bagenda kubanga batulambululira lwaki ekitabo kya lubereberye oba olubereberye kya mugaso nnyo gy'oli. Ngenda gatako ekigambo kyo bajja kumpabula. Lwaki ekitabo kya lubereberye kya mugaso nnyo gy'oli oba oli awo okusinga ebitabo ebirala byonna. Nendoza muzukansoka mulungi olw'okujjukira then olyoka otunnyonnyole ekibuuzo kyange ekyo. Kiringa ekibuuzo naye ate kiringa ekiri affirmative. Tetugenda kuba tuzuula lwaki ekitabo kya lubereberye kya mugaso nnyo gy'oli oba oli awo okusinga ebitabo ebirala byonna mu Bayibuli. Tuli ku omusingi ogwa lubereberye. Naye ng'olunyi lw'okujjukira luli mu Yokaana Essuula 1:29 lugamba nti olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali n'agamba nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. So tweyanziza professor benadde mpita mu nyanjula ya lesson yonna Yesebo. Professor ng'abaana bakayingira mu class abasoma okwongera okubanguka mu Bible. Abasiyologi. Yes. Yababuuza ekibuuzo ekyalinga ekitonotono oba ekya bulijjo. N'abagamba tuyinza tutya nga mmwe batheologians abazze okusoma okutegeera Bayibuli obulungi era tugimanya tutya. Baalabanga ekibuuzo kyange era ne bawanika emikono mangu wewo nga kiringa ekitali kyange. Abamu ne bagamba saala kasitobera ng'osaba. Oli munyiikivu mu kusaba. Munyiikivu mu kusaba. Oba Bayibuli ogenda gikwata bulungi. Abalala ne bagamba nti kasitobera ne Bible software ng'osooka okunoonyereza kalonda yennaawo. This word, my sword. Ezo zonna za software zonna Bayibuli ngeri zaayo ez'enjawulo osobola okumanya mangu Bayibuli. Ne bagamba Mwoyo Mutukuvu yasobola otumanyisa Bayibuli. Ne bagamba Bible commentaries. Tuba tuyiga Bayibuli bulungi. Professor n'abagamba kituufu yonna mwogedde bituufu. Naye waliwo concept enkulu gye mutayogeddeeko. Ye concept gye bayita time. Ekiseera. Oyogedde ku lubereberye, obukulu bwa lubereberye. N'ebiseera byennyini bye tukozesa ne tugaa tetulina budde bwa kusoma Bayibuli. Tetulina budde bwa kuyiga kigambo kya Katonda. Time is introduced to us in Genesis. Obudde ffe we tulowooza nti tulina bungi nnyo bukola byaffe bye bikulu ennyo. Naye obudde butuweebwa ng'ekirabo okusinziira mu kirabo kya lubereberye. Katonda wayanjuliriza time n'agiwa omuntu. Era bw'otuuka bwe yali ku lunaku olwokuna atonda ebigenda obala n'obudde. Newankubadde kati bangi olwaleero n'embala y'obudde yennyini bagibala si mu mbala ya Bayibuli. Inaagamba nti olunaku lutandika ssaawa 6 ez'ekiro. Naye nga Bayibuli mu mbala yaayo ng'eyanjula ebiseera egamba ne buba enkya ne buba akawungeezi. N'olwekyo ng'alaga nti obudde tutandika nabo n'ekiro nga kizibye ye part of the day esooka. Kati part of the day ey'okubiri bwe budde obwaki obw'emisana wonna esaala eziwera 12. Kati bw'otabanga oyina emisingi egya lubereberye ojja kubala birala nga ne Bayibuli ebala biki birala. Concept eyo n'abamu bannaddiini bazirina naye nga tamanyi na budde essaawa zetandika nga totally off from the book of Genesis. Enkoko eba yategedde dda nga yeebase. N'olwekitabo kya lubereberye kikulu nnyo nga tugenda okulaba emisingi egy'enjawulo.
olunyiriri otwandiruliza olunaku lwa leero lesoni eno nga gitandika. Yokaana omubatiza alaba n'agamba nti laba omwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi. Endiga tugiraba mu lubereberye. Yokaana be yali nabo naffe atujjukiza endiga eri ali muki mu lubereberye naye n'akagambo kakozesa which takes away the sin of the world. Si buli ndiga. Eyo endiga eyo ey'enjawulo gye yalaba nti eri eyajjawo. Era singa olaba lesoni eno mu bufaananyi yasose nekulaga abayina lesoni eno balina images bwayo wano ng'etandika. Yakulaze endiga nga bagiteeka ku kyoto Adamu okusangulawo ebibi bye yali amaze okukola n'okwonona ekiri nga kizze. Era altar netandika okuzimbibwa nga si lwa nsonga ndala yonna wabula lwa ndiga. Kakati ne Ibrahimu anti nga altar netandika. Yes. Kwega kitandikira kwa Adamu. Tulaba. Nga tugenda okulaba n'abalala. Bajjajjaffe mu Bayibuli. Bwe tugenda akate mu maaso era bajjajjaffe ntusanga mu ngeri era endiga eno ate mu ssaawa endala nga reflected. Tulaba ate omusota. Nga guwanikiddwa waggulu. Ulaba musota. Bwe bufaananyi obuliko n'akafaananyi akalala akaliko endiga ate yo nga terina naye etudde mu Bayibuli wakati naye ng'ali introduced from the beginning mu kitabo kya lubereberye. N'olwekyo wagamba which takes away. Omusajja ayitibwa Henry Haddon Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon yagamba sin will yield nothing less potent than the blood of him whom God has set forth as a propitiation. Nti ekibi tekirinaayo kyekitya, tekirinaayo kikijjako makulu gaakyo okuleka kimu kyokka omusaayi ogw'omwana gw'endiga ogwatuweebwa ng'omutango. Kale ne bw'osaba essaala ne bw'osiiba nomala emyezi emeka ekibi tojja kijjawo unless omwana gw'endiga. Amen. 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 What a someone. N'olwekyo lubereberye. Yes, ever. Introducing omwana gw'endiga. Kwiga omusingi gw'omwana gw'endiga. Yes. Enteekateeka y'obulokozi. Nnyo. Lubereberye. Anti ekibi kasita kijja. Mukama yatuwadde obulamu bwonna. Neraba wajjawo omwana tugenda kubeera babiri mu lesson. Tulaba omulabe ng'ajja n'ekifaananyi kye kye yajjiramu. Naye right away omulabe yakajja n'ebizibu bye yaleeta. Tufuna endiga. Yokaana gy'abagamba. Which and do. Mwana gw'endiga. So mu kwagala kwa Katonda okungi he introduces omwana gw'endiga. Amen. 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 Somba toyanza nnyo toyanze. Dr. Sewo kikyogamba tuli ku nyanjula eno ya kitabo kya kubikulirwa ekitabo kya lubereberye nga bwe guli omusingi ogwa buli njigiriza y'ekikristaayo okuva mu Bayibuli nti bw'oba okigyewo oyinza okuba nga tolina musingi osinziira kuyigiriza byonna ebiyigirizwa mu kristaayo. Sebo buli kimu kirina principles kwe kitambulira, amateeka oba emisingi. Era omusingi ogwo bw'ozimba ekintu, nja kuwa example kati nga ffe mbasawo bw'obanga oyagala kola diagnosis okwekebejja omanye nti ono malaria oyina principles z'ofollowinga okusobola okuzimba ekintu osobola okugjayo ekifaananyi ogambe nti ono alina omusujja gw'ensiri, ono alina typhoid, ono alina ki. So waliwo principles ezo z'olina okukola ki okufollowinga
abasoma mathematics balina body mass. Nti bw'omixinga zino gondi zino arithmetic signs plus n'ogisoosa n'ogiza emabega division ogenda kufuna gondi. Ansebeera nkyamu nnyo tevaayo bulungi. Kaakati kyekimu n'abazimbi bw'oba ozimba guno omusingi bwe guvaayo nga si munywevu bulungi kiyeza eno era egenda kubeera replicated mpaka ku kasolya. So n'olwekyo ennyumba ng'enkuba yatonye mu nnaku zino. Exactly. Ekitabo kya Luberyeberye gwe musingi oguzimbibwako bino byonna bye tujja tukola ki bye tujja tulaba. Naddala we kijja mu ki mu concept ya prophecy. Musumba ayogedde ku ndiga. Tugiraba mu ki mu Luberyeberye. Okwagala tukulaba mu ki mu Luberyeberye. Katwogere ku gondi ku zona fundamental principles zetugenda obutonzi tubulaba mu ki mu Luberyeberye. Obulokozi olutalo olunene marriage state of the dead. Nti bw'aba afudde aba akoze eki agenda mu ggulu agenda mu ttaka. Aba afudde you surely die. Yes. Agenda mu ttaka teri kisigalira. Amazima ga Sabiti. Then amazima ga Sabiti nago tugasanga mu ki mu Luberyeberye. So n'olwekyo n'ebyobulamu I think. Exactly. Ne health principles zonna tusanga mu ki mu Luberyeberye. So n'olwekyo Genesis ng'ekitabo twetaaga tusaanye okukitegeera obulungi okusobola ofuna omusingi omutuufu gwe tusobola okureflectingako nga tusoma ebiri mu maaso the subsequent books. Okay. So yanze nnyo mukadde waffe tuyanze kwegamba kiringa abasomesa bano batusomesa bali kikyala course outline bw'aba akuwa akulaga biki by'ogenda okusoma byebyo kati Bible ndozi kankitwale mbwenti nange ndeze ka course outline ti yonna wano we tutandikira era bwe wabayo kyolese ekyawukana ne bino bulazi oba ovudde ku mulamwa. So mugwana tulabe oyinza okuba oli mubulizi wa njiri oli musumba oba oli mu paatiri naye ebitiibwa ebyenjawulo bye tulina ebyabannaddiini ebiriwo abantu emyoyo nti bw'oba oli ow'abantu emyoyo toyawukana n'ebyo Bayibuli byerambika mu kitabo kino ekya Luberyeberye emisingi gy'ennyonnyola egyo egisookerwako egy'okukkiriza kwegamba obukristaayo bwonna buli reflected. Oba nkigambo ekyo mu Luganda tukikole tutya nti bwolekebwa bujjayo emiramwa gyabwo businziira mu Luberyeberye. Katonda takyuka. Awo nno we twolekedde esebo bonnabbi muno twigwe wa Luberyeberye singa tugendako mu kyakya kubikkulirwa tulabako ku ndiga kyekola essula y'okutandikira singa tutandikiddeko ne tusoma mu kubikkulirwa ekimu ku bitabo byadde bituweereddwa mu ntandikwa singa tukola reflection essula y'okutandikira paka ku lw'ekkumi. Ekitabo kya kubikkulirwa essula 5 olunya olwokutaano lugamba nti omu ku bakadde n'aŋŋamba nti tokaaba laba empologoma ow'omu kika kya Yuda ekikolo kya Dawudi yawangula okwanjuluza ekitabo n'obubonero bwakyo 7. Nindaba wakati w'entebe n'ebiramu 4 ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe 7 n'amaaso 7 gy'emyoyo 7 egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna. N'ajja n'akijja mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo atudde ku ntebe. Bwe yatoola ekitabo ebiramu 4 n'abakadde 24 ne bavunama mu maaso g'omwana gw'endiga buli muntu ng'alina ennanga n'ebyo ebya zaabu ebijjudde obubaane kwe kusaba kw'abatukuvu ne bayimba oluyimba olujja nga boogera nti osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo kubanga wattibwa n'ogulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga
n'obafuula eri Katonda affe obwakabaka era bakabona era bafuga ku nsi. Amina. Nga tewali mulala yenna yali ayinza ebiramu ebina bamalayika abakadde tulabye ne baga omwana gw'endiga nga gwe gwokka ogutuwa obuwanguzi gwe gwokka ogutuwa essuubi bwakabaka obw'omuntu. Yokaana omuwandiisi wakubiririrwa ekyo kyalaba. Era ebigambo bya Mukama tebikyuka. Singa osoma Isaaya 4 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana simanyi batuyinza okusomayo. Isaaya essula 40 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Manyini abikuulangamu edda ku Bayibuli lugamba bwe buti Katonda takyuka. Omuddo gwotoka ekimuli kiyongobera. Era agamba nti kubanga omukka gwa Mukama gufuuwako mazima abantu muddo. Omuddo gwotoka ekimuli kiyongobera naye ekigambo kya Katonda waffe kinaanywereranga ennaku zonna. Amiina. Nolwekyo tulaba Katonda nga mu lubereberye ajjayo emisingi gy'obutakyuka bwe. Kina obuzibu nabadde nsoma amawulire omusajja omu ku bakulembeze baffe mu minisitule emu eby'empuliziganya abaana ye lwaki bannaddiini ate basinze okukola ebigambo by'okuwemula n'okumokola n'abaako ne bayogera bamentioninga beyamenye sebo naye tobamenya. Naye njagala okuyita wano kwe tuli ebyenyi okubategeeza nti eriyo abantu bangi abagenda okukwata Bayibuli naye nga tebagitegeera nga bali wala nnyo naye kubanga abamu batuuka n'okugamba nti endagaano enkadde mugiveeko abagundi bagikiririza abanyese bano tuwanozaako yaba 7 ab'ekiragaano ekikadde bakkiririza amateeka bakkiriza mu ndagaano nkadde naye Bayibuli etugambye nti ekigambo kya Katonda tekikyuka okubeera mu lubereberye nga past mention. Katonda takyuka teyekuba ndobo wabula kasita ofuna omukisa n'okiwa obudde wakati mu kusaba Mukama akulambululira. Eri bw'ogenda mu Ebbulaniya 13 olw'omunaana agamba Mukama waffe Yesu Kristo y'omujjo leero naddi ne bulijjo. Naye engeri gyeyepulizentinga mu ngeri ez'enjawulo bw'oteekeddwa omutegeera. Kati mu lubereberye yepulizentinga mu ngeri yaki ey'enjawulo bw'ogijjawo kitegeeza nawe omugjeyo mu ngeri presentation gy'akola ekitabo ng'atandika gye tuli ng'omulokozi waffe. Suba toyanze nnyo toyanzege mukwano gwange atulaba tugenda kusooka tuwummulemu naye bwe tukomawo ate tuzuule eby'omunda ku nsonga eno gye tukyali mu kwetegereza ey'omusingi ogwa lubereberye. Katukomewo. In life, where connections matter, we often find ourselves disconnected, and yet more meaningful relationships and fulfilling connections bring joy to our lives. We are excited to bring you an interesting study. 3ABN TV Uganda brings you The Cornerstone, where teens in the whole world learn how to connect with their God. We are thankful for having this study, and we are delighted for having not been forgotten, we as children. So, why wait? Connect with us for a more fulfilling and meaningful relationship with Christ. So let's get our pens, books, Bibles and notebooks ready, that we can dive in right to the study of the Word of God.
every Sunday from 10 a.m. to 10:30 a.m. and every Friday from 5 p.m. to 5:30 p.m. Till then, don't miss. Omulungi yali ku 3ABN amazima gatajunguluddwa tweyanzanyo tweyanzenge kati waliwo omusumba kintu kyobadde oli mukwongera okoonako ekya the first mention principle of the first mention wadde olinawo okomye naye mukadde mbadde yesuulidde kyagamba kona katonda nyo tugende buterevu ku kutegeera okwagala kwa Katonda. Principle of first mention ategeeza ki omuluganda etteeka eryokuba nti kino kisoose kwogerwako wano kisoose kwogerwako wano nti bw'obanga olina interpretation ena gy'okola mu maaso eyo tuli mu kutaputa bayibuli kati tutaputa kati okay bunabbi taputa bayibuli ne wabaawo simbo yonna gyo eri revealed somewhere weetaaga okunoonya eyo simbo gye yali first applied yasooka okwogerwako noddayo kuba tulabye Katonda waffe ki takyuka wetwogera ku ndiga ne tugisanga mu Revelation kubikulirwa twagala kumanya endiga bategeeza ki basooka kujoogerako nga Ibrahim mbadde ngezaako okufuna kyoga nti okwegamba bw'osoma endiga wowe basooka ojoogerako basooka joogerako mu lubereberye era gye tusooka okugiraba kati bw'ogisanga eno mu Revelation oyagala kumanya how was it applied previously kubanga the application esigala recurring all through the Bible. So yes, so kubanga tukimanyi nti Katonda ffe takola ki takyuka nga bwe kyali mentioned nti endiga etegeeza Yesu Kristo era ne mu Revelation kijja kusigala nga kyeki nga kyekimu so waliwo nasoma bayibuli nebangata ne bayibuli ali katekwatagana endagaano enkadde n'empya ate kyakisemerayo ddala eri mu ndagaano empya naye na misingi gyate gyemisingi gy'endagaano ekirabo ekisooka mu ndagaano enkadde. Waliwo story eno mbadde nsaba musumba mu kikono kato Yesu Kristo asinkanibwa abasajja abafalisaayo namugamba nti Musa yatuwa ebbeetu oba omukazi olabye nga tokyamwagala so omuwandiikira ebbaluwa n'omugoba n'ofunayo kabiita omupya kati Yesu Kristo bw'aba yanukulaga nti okuva olubereberye ekintu ekyo simanyi oba kirina supplement ku nsonga gye mwogerako ya first mention anti era twagambye nti amaka googerwako mu ndagaano enkadde era mu lubereberye gye gatandikira omusajja omu Mukama n'amuwa omukyalo n'ekibiina gwe kyajja teyamwongera wakubi principle yasigala kati olaba nga naye n'abagamba Musa yagezaako bayigana nga temubitegeera kyoba olaba yakolaki okukakanyibwa emitima gyammwe abavaako kubanga mwakaluba kati nze abadde alowooza okufunayo owokusatu omwonyi owokubiri banzizayo ku lubereberye nti ddayo olabeeko nga bwe kikolebwa bwe kyakolebwa Mukama bwe yateekateeka bubeera butya principle first mention kanyumidde ate mu ngeri kati twagala kwongera kwetegereza babasumba bano understanding God's love ng'ekitundu ku nsonga ezinokoddwa mu kitabo kino ekya lubereberye kuba ndowooza omuntu waba tategedde kwagala kwa Katonda waliwo obuzibu bunene kuba Katonda kwagala kati bw'oba totegedde kwagala kwe kwa ngeri ki oyinza okuwunzika nga naye tomutegedde era n'ogenda n'omwogerako mu ngeri y'amafuukuule
kyali babwe kiti kisoboka yesebo okutegeera okwagala kwa Katonda oluvannyuma lw'ekibi nga kizze ekibi kyayuguumya buli kintu kyonna teri muntu atasafokeetinze oba tabonyebonye ekibi nga kikutadde awantu awanyigiriza naye otegeera ekibi Mukama wajjirayo okwagala kwe Mukama Katonda waffe wano atulaga okwagala singa otunuulira mu lubereberye akuleeta mu ngeri tusobola okutegeera how much engeri gy'atwagalamu mu lubereberye Essula ya 22 bw'otandika n'olunyiriri olusooka walungi ne tusomayo naye wakwatagana ku mboozi eya Ibulayimu ne mutabani we Isaaka. Abasinga obungi emboozi tugimanyi naye kasomeyo kenyiriri nga zizo tonotono kandisewo olubereberye Essula 22 olunyiriri olusooka lugamba nti awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda n'akema Ibulayimu n'amugamba nti Ibulayimu n'ayogera nti nze nzuuno n'ayogera nti twala kaakano omwana wo omu gw'oyagala ye Isaaka ogende mu nsi Moriya omuweere eyo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku lumu ku nsozi lwe ndikugambako. So story eyo tugimanyi ffenna eya Ibulayimu ne mutabani we. Bayibuli egambye nti genda otwale omwana wo omu yekka gw'olina. Kyensinga okuteeka mu birowoozo byange nti Ibulayimu ono bamugamba ekigambo kye nkyotwala mutabani we omu yekka Isaaka amuweeyo ng'ekiweeweeyo nga saddaaka naye Ibulayimu ng'ali myaka gy'atasobola kufuniramu kikyansi ya mwana mulala. Anigambye nti oba oli awo ali mbulakalevu nti anaafunayo yali muvubuka ne mukyala teyali muvubuka bayebyeyebye ndabyeyo abantu abakozi saddaaka ne bawaayo n'abaana baabwe nga banoonya bugagga n'ebirala bingi nga beewaayo mu bintu ebyenjawulo naye abasinga obungi nakwatayinza bayagala nnyo obugagga babeera bakyali myaka egiprodakti yafuna omwana omulala nkamuweeyo atuweerere saddaaka era oluusi atwolako na butoozi naye Ibulayimu emyaka gye yalimu Mukama yateekawo embeera y'okuexpressinga okwagala ku gye tuli nga yamufunira omwana kaali kakisa yali eno yonna afubye ng'akyalina amaanyi paka yakola ki yawizitnagatibiganye paka myaka gy'obukadde nga ne mukyala we akaddiye n'avaako ekikwa eky'okutazaala nga bwe yali alowooza nti ateekwa kuzaala banga tumulaba ng'agamba omwana gundi yanansikira mutabani omukozi wange Eriyeeza alinda Mukama agamba njakuwa ekisubizo kikyayimirira. So bwe yafuna omwana yali afubye kubanga tulaba nga azadde n'omwana omulala naye nga siwo ekisubizo gundi ono Isimayiri nga siwo ekisubizo. N'olwekyo Mukama nga alina gw'abaala mu nteekateeka y'okuzaala alina kubeera nga azadde oli omwana oba mukyala we omu yekka bwe yali yamuwa. Finally nga twali option yonna ate yagenda osikira ebugagga byonna. Ibulayimu yali musajja mugagga nnyo yalina abakozi abasoba mu 13 yali munnamagye jeno nga w'amaanyi nnyo alina zifaamu alina ebyobugagga bingi naye nga talina gwabirekera ate bwe yandibirekedde bamuga agenda omuweeyo. He was very rich. Ibulayimu tere wa kusaaga yali omu ku babijjololo b'emirembe yali n'emirembe gino n'emirembe gino naye Ibulayimu mu kaseera akyasobola kuzaala mwana yenna Mukama agawaayo omwana. Bw'obeera gw'ogamba no ebyobugagga byange bino generation yange genda mu maaso ate omwana wampeerako ebisuubizo agenda okubeera erinnya lyange lisiimulwawo nolwekyo tekisoboka kugali ayagala omwana obulamu bwe bwonna Mukama ali amaze okulaba nga obulamu bwonna abufusse mu mutabani we byonna byakoledde obulamu bwe nga bya mutabani we
naye amugagenda omuweeyo. Ibulayimu okwagala kwe kwonna kwe yalina kwalinga n'obulamu bwe bwennyini okola ki okubanga bugenze n'okufuba kwe kwonna mu nsi nga kulinga okugenze. Ne tulaba Ibulayimu yawulira eddoboozi lya Katonda awaayo omwana yekka gw'eri ali. That kwegamba expression yeno etulaga bulungi nnyo okwagala kwa Katonda mu lubereberye. Bw'ogenda mu Yokaana 3:16 lunyiri lusinga okubeera oluganzi nga tunagenda Filipi yalokose eggulo olwo kuba budinda nti kuba Katonda ayagala nnyo ki oyagala ensi n'awaayo omwana we omu yekka eyazaalibwa omu yekka. Kati Ibulayimu yakiyitamu nga ye mwana yekka ow'ekisuubizo agenda osikira obugagga bwe bwonna nga in case agenda n'atadda. Kati ekibiri kyakamu bwe kati generation eweddewo. Naye Ibulayimu yalina essuubi n'aliteeka nti okwagala kwa Katonda kwalina ono gwe ntambudde naye ne bwe nnawaayo omwana wange ajja muzuukiza. Yekukkiriza kwe ejjajja w'abakkiriza okwagala okumentioninga mu ndagaano empya kusookera mu lubereberye. Kusookera mu lubereberye. Nkyayongera okwagala okumanya amakulu sombwa kintu akirambuludde naye kati kinnoonyamu kubanga waliwo abasajja abamu bagamba nti Katonda w'endagaano enkadde wanjawulo kuw'endagaano empya. Simanyi Dr. Stewart oba olinawo submission tulyoke tugende maaso twetegereza ekifaananyi ekirala wano ekya Isaaka yennyini alina ekibuuzo ky'abuuza. Kakati okutegeera okwagala kwa Katonda kwe kuliwa. Musumba kyayogedde kijjayo principle ya self sacrifice, okwerekereza byonna. That's the meaning of okwagala. Naye era ne kino kiina engeri gye self sacrifice tukize mu Luganda oba nkuyite kwerekereza, okuwaayo ekyosi, kwesaddaaka. Almost gwe kenyi kwegamba okwagala kuli bwe kutyo oba wemalamu tosigazza Katonda okwagala kwe kutyo bwe kuli. Exactly. Kaakati ate kino era kiina engeri gye kikinamu n'akakwate ku gundi ku principle of first mention. Twagala okumanya okwagala kwa Katonda kuli kutya. How was it expressed? Kati omulabe Sitaani ayina mu lutalo luno lunene ayina engeri gy'alwanisaamu ekifaananyi ky'okwagala kwa Katonda. Kwegamba kati ekibi bwe kyayingira mu nsi, bwe kyajja mu nsi, okwagala kwa Katonda kuli nga bwe kwali kulina okubeera ne kukyuka, perception yaffe n'ekyuka ng'okwaffe kwa kweyagaliza nti mpankuwe. Okitegeera tewali ng'okwagala kwaffe kulimu engeri yaki ya strings attached, obukwakkulizo okukolerera. Naye Katonda agezaako okuggyawo kino ekifaananyi, okuyita mu process ey'obulokozi, aggyeyo kino ekifaananyi ekyokwagala okutaliiko buyinike oba ekituufu oba okutaliiko bukwakkulizo. Ndowooza kyekigambo ekyalibadde ekituufu, kyekigambo ekituufu, okwagala okutaliiko kakwakkulizo. So n'olwekyo tugezaako okutegeera okwagala kwa Katonda nga bwe kuli, tufune ekifaananyi ekituufu nga bwe kyali, bwe twakiraba mu luberyeberye mu story yaki ya Isaaka. Exactly. Tuze kituleeta bulungi nnyo ku kibuuzo kya Isaaka. Endaga eriwa Isaaka abuuza, mutabani wa Ibulayimu abuuza. Katusomewo lubereberye sura ya 22:7-8 batambula naye asoberwa. Okay, Isaaka n'agamba Ibulayimu kitaawe nti kitange, nayogera nti nze nzuuno mwana wange, nayogera nti laba omuliro n'enkubi bino
naye guluwa omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa. Ibulayimu n'ayogera nti Katonda aneefunira omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa mwana wange. Kale ne bagenda bumbi. Sebo tweyanziza nnyo. Bayibuli etulaga nti mu kitabo kyakubikkulirwa emirundi 20 ekigambo ndiga kikyogerwako. Kati ekigambo kino ndiga nga kyogerwako omwana gw'endiga omwana gw'endiga lamb the lamb omwana gw'endiga gwogerwako mu kubikkulirwa emirundi 20 naye nga kyogerwako emirundi egyo gyonna 20 kireflectinga era kyanukula ekigambo kino ekya Isaaka kyabuuza omwana gw'endiga tugenda naye omwana gw'endiga guliwa nga togulina taata togulina where is the lamb naye amwanukula n'amugamba nti Mukama anakola ki aneefunira. Lwaki endagaano eno empya etulaga nga tewaliwo ngeri yonna eyinza kutaasa mwono ngeri omwana gwayogera eddiga eriwa kuba bwe bateriiwo ate kati ogenda kuwaayo ki tolina kyakuwaayo ogenda kutangirira abo endiga eriwa kyekibuuzo kyonna kyonna ekyandibadde kiringa mu bulamu bw'omuntu yenna eyatondebwa ku nsi mu bulamu bw'endiga eriwa endiga eriwa kubanga mu Bayibuli tulaba nga Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ajja nga omwana gw'endiga ogwa Katonda. Kati omwana gw'endiga ogwo Isa bwe yali abuuza guli answered guddibwamu gwanikulwa era nga tumaze okulaba ali okwagala nga tumentioninga omundi ogusooka mu kubikkulirwa mu lubereberye ate ko tujja nga tulaba oluvannyuma ne wano omwana gw'endiga ogwogerwako wano mu kitabo kya lubereberye gujja ate physically mu mwana gwe bayita Yesu Kristo. Kyova olaba endiga eno yaweebwayo newankubadde Isaaka yennyini Ibulayimu yali amaze okuexpressinga okwagala kwa Katonda ng'amalidde okuwaayo omwana we agenda kuwanika ekyambe yawanika ekyambe naye endiga yakola ki yavaayo nefiriyomusooka okatuwulire nze nange nkyebuuza nnyo lwaki Isaaka kuba ogambye nti Ibulayimu yalina okukkiriza nti Katonda asobola omuzuukiza which could be possible kuba ne Yesu yafa n'azuukira ndi mugezaako okugeraaga okutunuulira ebintu bino wa gye byandituuse naye lwaki Katonda alondawo nti wadde tutuuse ku ddaala lino lyonna ery'obunkenke naye nze nonzeewo omwana tomuteekako kyambe endiga yiri wali mu kisaka gy'oba oteekako ekyambe anti oli ku principle eyalubereberye teyogera ku mwana muntu eyogera ku ndiga mwana gw'endiga yogera ku mwana gw'endiga kyova olaba Isaaka ye tasobola kutangirira tasobola beera kyakutangirira tona saddaaka nayoyinza kuwaayo saddaaka erina kubeera ya mwana gwa ndiga kwegamba kino ekigambo Ibulayimu kyayogera wadde sisuubira nti yali akyekakasa nantereza so agamba nti Katonda aneefunira omwana gw'endiga kuba Isaaka wuwo mwana we naye omwana gw'endiga si gwe guleeseewo wali guli crafted by God himself guvudde eri Katonda kwegamba ge makulu nti obulokozi tebuva eri Katonda yennyini ekyo kituufu obulokozi buva eri Katonda naye endiga eno yali reflectinga Mukama waffe Yesu Kristo yennyini. Yesu tali reflected mu mwana Isaaka as ku altar altar kwennyini kwina kwako mwana gwaki gwandiga nankwadde Isaaka yali alikuze Mukama waffe Yesu Kristo ku Ibulayimu nga gwalina yekka ne first mention ejja
mu lubereberye nga eyina kuba ki ndiga. Kati muli ngeri yonna gye tujja kufuna bulokozi awatali musaayi gw'omwana gwange. Musaayi gw'omwana gw'endiga. Amen. Endiga eri ludda nyala kubuuza yenna agoberera mu bulamu bwo endiga erabika nga wagiwaayo obulamu bwo bwonna n'omanya nti ekufiiriridde oba okyatambula wekka. Dr. Stewart, kakati tubadde twagadde oyo diringe n'ekintu kino ekyokufa. Ekyokufa nga sinakyo. Kubanga kati saddaaka tugirabye. Kituufu. Naye ate ensonga kati ate neyekibi. Nayo nzibu mu Bayibuli egikoonako. Kakati just katono nnyo. Tulina okukkiriza nti mu ndiga mwe muli obulamu bwaffe. Amen. Si weewaawo. Awatali mwana gwa ndiga tetulina buki? Bulamu. Isaaka teyalina bulamu singa endiga teyakola ki? Teyaliiwo. Okay. Yes. So kati mu Yesu Kristo mwe muli obulamu bwaffe. Ate tubiraba emabega kugenda endiga yeetaasa ne Ibrahim. Yeetaasa ne Ibrahim oba njagala kufumiitirizamu Katonda. So tulaba nti omusaayi gw'endiga gwataasa Abayisirayiri okufa. Wali awali malayika ajja awali malayika mu kizikiza ekyo ekyali kikutte. Exactly. Bwe tudda mu Revelation kubikkulirwa 5 okuva ku Lutaano kutuuka ku 10 tuyinza obutalusoma ne tulaba Yokaana afuna okweraliikirira nti ani agenda okubikkula ekitabo kino kubembula obubonero obw'omuzingo guno. In other words, omwana gw'endiga yali asobola okukola ki? Okubembula. So in other words, without the lamb oba omwana gw'endiga tetulina buki? Wano olulaga nti awatali kuyiwa musaayi tewayinza kubaawo kusonyiibwa. N'okusonyiibwa awatali kuyiwa musaayi. Ate ogw'omwana gw'endiga si buli musaayi. Kati so mukuwunzika kifaananyi kino oyinza okuba nga weebuuza ekibuuzo nti why are we looking at this? Luuyi ki olulala? Waliwo oluuyi lw'okufa okutwanjulibwa nga tulaba omusota. Ndowooza ensonga ezo ezeekutte awamu ebbiri ze twagala okutwalamu ensonga emu tuwunzike. Kaakati omusota n'okufa. Omusota dealing with death. Okufa abasinga tugamba it's part of life. Naye waliwo omuwandiisi agamba nti okufa is not part of life but it's the undoing of life. Mulabe yennyini eri obulamu. Mulaba yennyini eri ki? Obulamu. So kati oyinza okugatta kufa na buki? Na bulamu. Bintu biri opposite. Okay? So okufa kuli tutambula nakwo. It was a result of sin. Kiva mu kubaawo kwa kibi. Kiva mu kubaawo kwa kibi okweyawula ku Katonda ensiboko yaki? Y'obulamu. Adam ne Eva we boonoona beeyawula ku nsiboko yaki? Bwe tutyo ne twesanga okufa kuyingidde mu lunyiriri lwaki? Lw'omwana w'omuntu. Era tulaba okufa kuno nga major themes eziri mu lutalo oluki? Olunene. Obulamu n'okufa. Obulamu n'okuki? Wadde wali ku bulamu. N'okufa. So kaakati Katonda ateekawo enkola esobola okufikisinga ki? Ekizibu kino. Okugonjoola ekizibu kino ekyokufa. Okugonjoola ekizibu kino ekyokufa. Nga mwe muli gondi bwe tusoma Genesis mu lubereberye tulaba Katonda agamba nti n'okufa mulikola ki? Mulifa. Genesis essula ey'okuna tulaba okufa nga kuyingidde nga kwegamba Adam ne Eva bakutestinzeko first hand. Bakulezeeko. Ate ekyembi teri kiruma mu nsi okufa kuba kufa. Naye ate waliwo okufa okusinga okuluma. Naddala okufa okw'omwana. Okusiira ddala. Okw'omwana gw'okoze eki? Kubalagala. Gw'ozadde. So n'olwekyo
Adam ne Eva balega kufa okusinga okusiibwa we bafiira omwana waabwe ani Abel. Yes. Naye tuyina essuubi okuyita mwana gw'endiga eyafa n'azuukira. So n'olwekyo tuyina essuubi nti bwe tufa tuyina essuubi y'okukola ki ery'okuzuukira ku lunaku olwo nga Yesu Kristo akoze eki akomyewo. N'ekirala tulina essuubi erituweebwa mu Revelation essula esooka olunyiri 18 nti laba nnyina ebisumuluzo byaki ebyemagombe. So n'olwekyo kituufu okufa tutambula nakwo wadde tugamba nti it's part of life, naye waliwo n'essuubi eryo eryokukola ki ery'okumegga okufa, kubanga omwana gw'endiga oli gwe twogeddeko alina ekisumuluzo kyaki ekyemagombe. Weewaawo tuyanze Musumba, kati gwoba otuwunzikira ng'otugamba ku nsota zirugaze bw'oba osimbye omuti gwo kikedo kyo abasinyi abalimi oyogera ku mwanyi oluusi oba mwanyi watera okugyawo enzirugaze. Kati enzirugaze eyo eremesa ekibala kino kola ki okukula obulungi n'okubala. Dokita kyayogeddeko nti okuyita Mukama waffe Yesu Kristo okufa okwogerwako mu lubereberye tukulaba all through, naye nze ngiyita nzirugaze olwokuba nti eri part of life but it's an intruder. Kwajja ne kwembereka kwesogga mu bulamu bw'abantu kutalina kubeera, naye eyo enzirugaze egenda kugiwa omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Naazuukira abalibeera bafudde nga bamulindirira ajja bajjayo ng'enzirugaze gye bayita kufa tebaliiko. Amen. Musumba Dooza gwo bugunzika n'ekike n'omusota guno mu principle yaffe ya Genesis Foundation mbufunze mu lubereberye tulaba omusota nga gujja okukema jjajjaffe Kaawa. Gwali musota n'ate ne mu kubikkulirwa eno tulaba mu lutalo olunene nga era omusota guli mentioned singa tutunuulidde mu ssula y'e12 okuva ku lunyiri olusooka singa osoma essula y'e13 n'olwokubiri n'olwokusatu batusomeyo okwo atusomeyo lunuluka okubikulwa 12 olw'omwenda ti n'ogusota ogunene ne gusulibwa omusota ogwo omulyolyomi era sitaani mulimba w'ensi zonna lwaki tosomye 13 olwokubiri tuke ku lwokuna kubikula 13 soma olwokubiri tuke ku lwokuna. N'ensolo gye nalaba yali efaanana ng'engo n'ebigere byayo nga bya ddubu n'akamwa kayo nga kamwa k'empologoma n'ogusota gwe gwagiwa amaanyi gaayo n'entebe yayo ey'obwakabaka n'obuyinza obungi. Tulaba okukola kw'omusota mu kubikulirwa ng'era ku kyakola bagaye guwa n'amaki n'amaanyi guwa n'obuyinza. Naye ate mu lubereberye tulaba nga omusota omulimu gwagwo nga gujja ku muti negezaako okulimbalimba jjajjaffe kukyamya ne gukyamya jjajjaffe. Olwekyo era menshoni y'omusota eyogerwako anda wenewunyiza abantu n'agenda agamba simanyi ekibala kye baalya tegwali muti ogwo gwonna kulimbalimba kwaki wakuseobera mu bannaffe abayigirize batyo manya nti omusota gukyakola ki gukyayina emirimu gyagwo gyegenda amaaso kola ki babayibuli eri paticula eyogedde ku musota eyogedde ku kibala. Tuli ku principles ez'endagaano eza bayibuli mu kitabo kyaki ekyalubereberye ddayo bye bakuyigiriza bye bakugamba principle mu lubereberye agamba kiki kyolaba wali okusobola okutegeerera naye omusota ogwo ogwogerwako simulaba. Yes, done. So Stan does exist. Ku musota guno tulaba omusota the nkiyita ntya mu Luganda
kwegamba gundi ensibuko y'obulimba ya buli kibi kyonna kyonna okitegeera kati kyenjagala okutegeeza abantu nti guno omusota tegukyukanga agenda yagwo esigala yemu nga Yesu watakola ki twamulabye Katonda takola ki takyuka ne guno omusota nagwo tegukola ki gukyali kwa agenda eri ejja omuntu ku mulamwa kulimba nakola ki nakuzikiriza naye gugenda kwereta mu ngeri ez'enjawulo ezimu nga gulabika bulungi kwegamba otwala obulimba nga ngolowooza otutte ekinakuta nga gwo gukyalimu agenda yagwo exactly so n'olwekyo guno omusota gwe twogerako nga bwe gwali mu lubereberye nga gulimba tegunakyuka gujja kweraga mu ngeri ez'enjawulo ezirabika obulungi naye era gujja sigala nga gukyali kuki ku agenda yagwo nga yo sitaani weewaawo amina statement Ntula White yawandiika mu Acts of the Apostles page 5 agamba one of the reasons the book of Revelation was written was to anchor the Christian church in its historical message for all times. Some of the younger workers at that time had become wary of the oft-repeated truth in their desire for something novel or startling. They attempted to introduce new phases of doctrine. Nti lwaki ekitabo kyakubikwa kyawandiikibwa gye tusanze emiramwa ate giri mu kya lubereberye lwa nsonga nti waliwo mu kiseera ekyo abantu abasinze okuleeta enjigiriza endala kiyimirirawo lwakubanga baagala abantu bano bakomezaawo ddala ku musingi kano kyeyayagala okuyita mu Yokaana omwansi ekitabo kino bagamba simanyi okufa temulifa ebyo na byonna omusota gwabyogera manyi omusota gukola kigenda mu maaso n'okulimbalimba n'oyo gwakola ku mundi ogwakola ki gwasooka n'olwekyo weegendereze okubuzaabuzibwa okulimbibwa simanyi jjajja yandoosezza ate nga yali yafa byonna byonna byogerwako naye nga kubikkulirwa agezaako okutuzaayo eri twewala enjigiriza ezitubuzaabuza ezitujja ku mulamwa gw'ekitabo kino ekyalubereberye ez'obulimba. Katusabe Katonda affe twagala okwebaza olw'okwogera okungi gye tuli nti otujjukiza n'otubikkulira ebyama wansi w'obulimba. Omwandiisi nga bwe yagamba nti obulimba busaasaana ensi yonna naye ng'amazima gakyateekamu ngatto mbigere. Webale ne leero Mukama lwa abantu awulidde ebigambo bino n'asobola okutegeera nti baalimbibwa ebbanga ddene olw'enkola z'omubi naye olw'okwagala ku ssaddaaka ya Mukama waffe Yesu Kristo omwana gw'endiga ajjayo ebyensi. Leka Mukama naffe tuweeyo obulamu bwaffe goberebwe Katonda okuyita mu mwana gw'endiga era Mukama waffe Yesu Kristo. Yongera Katonda ffe okuwa omukisa televisioni eno kubanga esaasaanya amazima gataginguluddwa. Kitaffe yongera okwolesa ebikolwa eby'obutuukirivu eri abaana bo. Tubeere lwanirira abantu Omukama omusota agumaze okusiba mu njegere ababonaabona n'agalwadde agazibu abalina okutulugunyizibwa kw'amaanyi ag'omubi. Kitaffe ayinza byonna yongera okwoleka okwagala kwe gye tuli eri abaana bo era bangi balokolebwe ku lunaku luli olw'okwongerera bakabaka bo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.